omulimu gwa leero okusooka kwa byonna tuli basanyufu olwa Ssaabasajja Kabaka waffe okweza emyaka 7 kyekintu ekisinga obukulu kye tubaliza Katonda. Obulamu tebugulwa, obulamu bwakulanga nti ne bw'oba pulezidenti ne bw'oba kabaka Katonda agaba bumu. So omuntu bw'aweza obungiko nawe bw'oyagala owangaale olina omusanyukira, naye ate kabaka wankizo, so tumusanyukiddeko era tumusanyukira mu ngeri ey'enjawulo era n'okumwongera essaala Mukama amuwangaaze. So then n'emiramwa gye egikwatagana n'obulamu bw'abantu kintu kikulu nnyo okuba nti yafaayo okuba fisitula n'afaayo okuba sikoseeza abannalubiri. Kati Amerika egenda ogamba nti eggyewo obuyambi, actually yatandika okuyamba ku kawuka akaleeta Mukenenya nga Amerika tenajjawo obuyambi, so kati ate n'akinyweza. So nga tulina okujja okwetaba mu kampeyini eyo. Ekyokubiri y'engeri yokka ndowooza ekyano gyosobola okukozesa okuyamba ku bannayuganda bannaffe tiwali mulwadde nga yabweyagalira. Buli mulwadde alaba bulabi nga mulwadde, ate ogenda okwekanga nga muganda wo nga mwana wo nga muzaddewo bwekityo. Abaami obubaka bwembawa kwe kufuna omuntu ng'oli wa buvunaanyizibwa era oleme mufuna muzannyira akawuka akasinga kuva mu kuzannyira ku bulamu bw'abalala. Okimanyi tolina gy'omulaza, omufudde nga kyakuzannyisa, so temuzannyazannya na bulamu bw'abantu. Oba omwagala mwagalire ddala, bw'oba omwagalidde ddala mugoberera emitendera akawuka muba mukaggalidde, kubanga okusooka kwabena mugenda kubeera mwena okumala ebbanga ggwanvu. Olwekyo kitegeeza musobola okutuuka ogenda okukyala nga maze okwekebeza lundi nga mugimazeeyo. Okwegatta tekubangako kubi, ekikufuula okubi kwegatta kutali kwa buvunaanyizibwa. Omwana asigala mwana si nti yali kati takyali naani. Abanga omwana akuze n'ava ewaka n'atandika obeera yekka, naye tumanye nti ebisoomooza mu nsi biba bingi n'engeri gye tubikwatamu ffenna engeri ziba za njawulo. Katonda ekisa kiba kya njawulo. Kati ng'omuntu aba n'ebisoomooza, kati oluusi bimusukkako, ffenna oluusi tubaako mu mbeera n'etusukkako ng'embeera yembi, naye nga ye ng'omuntu si mubi. Ojja ssanga nga ye eryo kkubo lyakutte, ate ekirungi si mutemu, byayitamu bye bya bulijjo. Era ezo ffeezi ffenna tuziyita, ate ffe abalokole omuva obujulizi bwaffe. So kyonna kyali oba kyalina okubeera Mukama ajja kikola. Yatugamba gwe ne musumba mwaba musobola mwekka. Teri si kusobola nno. Buli muntu munsi ayagala okwagalwa. So omuntu yenna bw'ayagalwa kyangu okufuuka ekyo Katonda kye yamutondeka okubeera. Naye ate ffenna ye tuba tumurejectinze nga tutunulira bibi byokka, kizibu omuntu ate okutereera n'okukyuka. So ffenna tusobola muyambako nga tumwagala, tumusalira musango, bijja kuggwa byonna bijja kutereera. Mami nga tumaliriza oba kati bw'oyinza omuwa. Nga Grace Kay, Yes. oyo muwala wange mwagala nnyo kyenyinza omugamba era musabira naye akimanyi Mukama amunkumire amutuuse ku birooto bye n'obulamu bwonna butereere. Okay, ne musumba mutuwaleyo obubaka ng'omuwala we ate ng'ekiseera kino tuli era ku ludda lw'abaana abawala. Grace Kay tumusabira naye asaba ekirungi ali willing. Situlabangako omuntu ali cooperative nga ye nti at least omwana tatutawaanya kati ate ye mwana mulungi. Buli lwayagala okujja eka waggule. Ate era ndowooza abantu bamujaajenga bubi.